Mangu yo tugenda tutunuulira ekirooto ekyokulota amayuuni. Yes. Ekirooto kino abangi mubadde mukibuuza mu comment section. Tukole ku video y'ekirooto ekikwatagana ku mayuuni, tukole ku video eno. So there we go. Okulota amayuuni kitegeeza ki? Ekirooto kino tekiri nnyo so common njaba buli nsonga lwaki naye nga waliwo abakiroota ate nga kina amakulu ag'enjawulo. Ekirooto kino bw'okifuna kisinziira ku ngeri gy'oba okifunyeemu n'amayuuni kika ki g'oloose. Okugeza tulina amayuuni ag'ebika eby'enjawulo nga amayuuni ga bwayiise ge tumanyi bulungi amayuuni amanene asimanyi bwe mugayita mu tribe yammwe. Then waliwo ne buno obuyuuni obutini mu Buganda wano babuyita kopa. Obuyuuni obutini obwo kakisinziira exactly mayuuni ki g'oloose. Bw'ota obuyuuni buno obukopa ng'olina obuyuuni obukopa mukwano gwange tewali mukisa yadde. Sinaako kirooto kirungi kikwatagana ku bukopa. Ebiseera ebisinga obukopa obwo bukiikirira mbeera ng'era bw'omanyi nti ebiseera ebisinga abalya obukopa obwo tebabulya kyeyagalire. Bakugamba nti obuyoyeza naye abasinga tebabulya kyeyagalire, babulyanga lwa mbeera naddala mu byalo eyo emmere ebuze ebiseera bya kyeya bya musana nga balyoka bafumba obuyuuni buno bwe bayita obwakkopa. Era nga bw'obulaba obwakkopa bw'obeera nga mumpi nga Brother Steven nga bagamba oli kakopa. Oli kakopa kubanga obuyuuni bwa kopa babugeezanga okuba nti buba bwakona wadde nga munnaye yenkula yaabwo babagamba nti oli kakopa ng'akati ng'akakopa wakopa. Okay? So olota obuyuuni obwo ebiseera ebisinga buba bukiikirira mbeera kubanga ogenda kuyita mu mbeera. And most of the times nawe bw'okiraba ni mukwano gwange kisozi gy'olimu oli mu kuyita mu mbeera. Bwe oyita mu mbeera kiba kirungi ne weekebera n'omanya exactly obuzibu buvuddewa. Obuzibu okoze ki? Buvuddewa. Ekirooto osooka ne weekebera n'olaba singa kiba nga kiri negative n'omanya waliwo oluggi lwagudde oba tewali oluggi lwakoze ki lwagudde. Bayibuli yogera mu kitabo kya Ibrania essula 5 olunyiriri lwa 14. Bayibuli egamba nti nno emmere ekaluba y'abo abakuze mu mwoyo, abayigiriziddwa, abalina amagezi agayigiriziddwa, abaawula obulungi n'obubi. Kitegeeza nti bw'oloota emmere ng'eno ey'amayuuni, mmere y'abo abakuze si ya bwana buto. Obebi Bayibuli egamba bw'amata n'emmere ekaluba y'abo abakuze. Ebiseera ebisinga abaloota amayuuni obanga okuzeeko mu mwoyo, obanga olinako by'otegedde, olinako by'oyigiriziddwa, abamu galoota muli mu kusaba na kusiiba, mu kusaba okwebuziba ennyo nga weewadde ennyo mu Katonda n'oloota amayuuni. Mukwano gwange ebiseera ebisinga ebeera response ebeeze okulaga kiki ekigenda maaso mu nsi ey'omwoyo. So mangu nnyo tugenda tutunuulira ekirooto kino eky'amayuuni. Mu ngeri yonna gy'oba okirooseemu ekisookera ddala osobola okuloota nga olaba ng'oli mu kusiga amayuuni. Tujja kutandikirawo. Olusobadde oli mu kunoonya Mukama n'olaba ng'oli mu kusiga, oli mu kusiga. Ebiseera ebisinga ebirooto eby'okusiga biba bitegeeza kusiga. Mukama bategeeza kusiga. Kakati mukwano gwange omutukuvu yasinga okuvundula ebirooto. Kyolina okuba ng'okola kubanga oddayo omutukuvu omubuuze ate nsiga amayuuni neetala kusiga ki? Omutukuvu abe nga akulaga exactly kyolina okuba ng'osiga nga kibeera kirooto kyaki kyakusiga. Okusiga kintu kigazi nnyo maybe olumu ndikiyigirizaako. Okusiga si ssente zokka naye kennyini osobola okwesigamu, you can invest in yourself. Omusizi yali asiga kigambo. Yesu bwe yagamba omusizi yali asiga kigambo. Ensigo ezimu ne zigwa ku magwenda ne zigwa ku mbali y'ekositole mugimanyi bulungi nnyo. So si buli kaseera nti okuba kusiga ti n'oba osiga ssente oba ngoye. Sometimes olina okuba nga weesigamu nga ggwe ekigambo kya Katonda. So kikulu nnyo okuba nga obuuza Omwoyo Mutukuvu n'akubuulira. But 99% ebiseera ebisinga kubeera kusiga bintu eby'omubuliwo. Now ekyokubiri osobola okuloota nga olaba ng'olina ennimiro yo wasiga already naye ng'ennimiro erabika bulungi ey'amayuuni, ng'erabika bulungi. Mukama baakulaga nti ebintu byo bigenda bulungi. Bwe baba nga tewali kintu kyonna kikyamu kituuse ku mayuuni ago oba ku nnimiro eyo, amakoola galabika bulungi, ebiseera ebisinga Mukama baakulaga obulokozi bwe buba buyimiridde. Oba oli muntu alina kyategedde, oba oli muntu atambula obulungi ne Mukama, ebintu bye bitambula bulungi. Yes, oyinza okuba tonafuna results kubanga ennimiro eyo gy'olaba erabika obulungi. Sobola okuba nga tinaba kweta results, akaseera tekannaba. Amayuuni geetaaga obugumiikiriza obw'ekika ekya waggulu. Amayuuni tegabeera ga kupapira. Mukama yeebazibwe nnyo. So amayuuni gatwala obudde. Bw'oba osimbye ejjuuni kati ngeri lya bwayiise ne bwe kaba kakopa, gatwala obudde okukula. Si emmere gy'osimba mu myezi 2 n'oba ng'osobola okuba ng'okungula nedda. Gatwalira ddala obudde okuba nga okakungula. Kitegeeza nti bw'oba oloota ekirooto kino eky'amayuuni, ekirooto kya bugumiikiriza, ekirooto ekiba kiraga ebibala bw'oba ng'oluusa amayuuni ng'oba ogakungula, ekiraga nti ebibala ebigenda okuva mu buki bw'ogumiikiriza n'okubayo mu Katonda n'okutambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Kubanga tutaze nti emmere ekaluba y'abo abakoze ki
abayigiriziddwa amagezi agayigiriziddwa agakwawula obubi n'obulungi. Omuntu atambulira mu butuukirivu yagenda okuba ng'atambulira mu mmere n'ekaluba. Abatatambulira mu butuukirivu n'obutukuvu abo b'amata. Ab'amata be baluwa omwana w'amata nga bw'omumanyi. Kasita afuna ebbeere n'amata ge nga biwedde tayagala kumanya muzadde we kyayagala, talina mulimu gwakola, taweereza, takola ki. Ye omulimu gwe kimu mpa amata. Be balokole obusabiriza Mukama. Tebalina kye bakola mu Bwakabaka bwa Katonda, tebalina kye baagala kumanya, tebaagala kumanya butuukirivu n'obutukuvu. Buli balowooza Katonda bamulowoozaako nga alina okuba nga asolovinga ebizibu byabwe ne batafaayo kumanya Katonda exactly ki kyayagala. Eka Katonda abaagaza ki? Katonda takwagaza kuwa buli kyokka nedda, alina kyakwagaza kinene gwe. Olina by'omwagalako nina alina kyakola ki? Kyakwagalako. Tugambye nti ng'okungula amayuuni mukwano gwange kubeera mukisa. Naawe olina okwegendereza amayuuni bwe gaba nga galiididdwa ebiwuka tegalabika bulungi, oluusi okungula naye nga mu butuufu okungudde ejjuuni naye nga tekuli na kantu, tekitegeeza nti mukwano gwange ogw'omukisa. Bw'okungula bw'oti n'osikayo ejjuuni lyo oba n'olijjayo ngeri gyonna gy'olijjayo n'olaba nga tekuli kantu. Manya ebiseera ebisinga mukwano gwange nti Mukama balaga obulamu bwo tebufaanana, tewali kogenda kuba ng'ofuna. Kyandibadde ekirungi okuba ng'oddayo onoonye Mukama akuyambe okuba ng'otegeera obuzibu buli luddawa. Lwaki amayuuni galiiriddwa? Lwaki gwe ennimiro yonkalu? Mukama yeebazibwe. Tulina okutegeera ku mwana amayuuni amanene agawaayise ebiseera ebisinga geetaaga amazzi mangi okuba nga gakula. Mulagagula mu swamp areas bagasimba mu bitoogootoogo mu kyomo wali amazzi amangi, geetaaga amazzi mangi. Mukimanyi bulungi nnyo nti ngaffe abaana ba Katonda amazzi gakikira omwoyo omutukuvu. Kati mukwano gwe gwakungudde ejjuuni eddene, manya nti mukwano gwe olina okuba nga otambudde n'omwoyo omutukuvu ng'awootaliize ennimiro yo ng'akuwootaliize ng'akozemu omulimu ogw'amagi. Bagambye nti emmere n'ekaluba yaba macuwa si yaba amaca abaki yaba macuwa abeewaayo mu Katonda ne balya ku mmere n'ekola ki? Ekaluba. So kati kyesinziira exactly ejjuuni wakungudde eryenkanawa. Abamu olutanga okungudde ejjuuni ng'olina ejjuuni ddene oba ng'olina amayuuni mangi. Ejjuuni eri eddene mukwano gwe kikira omukisa ogw'amaanyi gw'ogenda okuba ng'ofuna. Amayuuni amangi g'okungudde gaba gakikira emikisa emiyitirivu gy'ogenda okuba ng'ofuna. Abundance bategeeta abundance, ekijjudde eky'omuyiika. Bwe baba nga tewali kikyamu kyonna kigatuuseeko, manya nti mukwano gwange kiba kirooto bwe kiba kifaananye, kiba kya mukisa. So okulota nga waliwo akuwa amayuuni, oluusi mukamawo, oluusi muzaddewo, oluusi pasitawo. So amayuuni ago ge baba bakuwa gaba galabika bulungi kati galina kikyamu kyonna, no blemish at all. Manya nti mukwano gwe gaba gazikirira omukisa gw'ogenda okuba ng'ofuna. Oluusi okuva ewa mukamawo gw'oloose ku mulimu gw'okolera eyo ng'olaba nfunye amayuuni ne weebuuza ati kati bino obuzuka ne weebuuza ati kati amayuuni gatuuse gatya ku mulimu? Si emmere emala gatuuka ku mulimu, gatuuse gatya ku mulimu? Amayuuni wano we gubeera muki? Gubeera mukisa. Waliwo yaloota nga sisita we aleese amayuuni wakanga mangi amanene, we yaba agenda kuleeta omukisa ogw'amaanyi mu famire yammwe. Kisinzira engeri gy'olooseemu ekirooto kino. Ayi mukwano omwoyo omutukuvu y'asinga okuvumira ebirooto sinze. Oba ofunye ekirooto kyo, okay, otegedde basics nti kino kiyinza oba kitegeeza kino, ddayo eri omwoyo omutukuvu omubuuze oba kijja kuyambako okuba ng'otegeera bw'ayogera n'osobola okuba ng'okola ki? Otegeera ky'ategeeza mukwano gwange, naye nga tokwata bukwasi kikwate kya birooto, tokwata bukwasi kikwate. Osinaba kweyongerayo oba ngo tonaba kusubscribinga ku channel eno oleme okuba ng'omisinga video zaffe ziteekayo almost buli lunaku. Abamu tulabidde wano ebbanga ddene temunaba kusubscribinga, in fact abasinga buli temunaba kusubscribinga. Simanyi mulinda ki bannange? Osubscribinga n'okuona kade n'oselectinga all, obeera omu ku abo abasooka okufuna message otuba tutaddeyo video yonna. So subscribinga oba nga oludigo obusoose, subscribinga oba kabuno mulayikinge osobole okuba nga butambula. Mu comment section mulimu enamba esookera ddala mu comment. Enamba eyo gyowereze ku message oba ng'oyagala okuba ng'otwegattako ku WhatsApp group tube nga tuweererezaamu osobole okuba nga okola ki? Oyiga n'ebirala bingi nnyo ddala. Waliwo eyaloota ng'aleese amayuuni ku kyaki nga ekyokwebaza maaso ga Mukama. Bw'oba ng'oluusi amayuuni ng'ogaleese ku kyaki gubeera mukisa. Mukama bakugamba to do thanksgiving, okay? Leeta omukisa gwo maaso ga Katonda, waayo olaba oleese amayuuni ku kyaki. Osobola okuba nga tolina kw'olina Mukama ng'akulaga nti soon you're going to celebrate. Kubanga Mukama bw'atuwa kye tusooka okukola kwe kwawulako ekimu eky'ekkumi oba kibereberye ne tuwateeka maaso ga Mukama, kubanga olina okwagala Mukama Katonda wo and you have to put him number one mu buli kimu. Mu ssente zo olina kusooka kwawulako za Mukama. Mu buli kimu kyonna kyokola oba oyagala kubanga oputinga God obanga Mukama omufuna namba emu mu bulamu bwo, buli kimu kikulembezemu Mukama. Gwe buli kimu ky'ofuna bw'ofuna olubuto teeke maaso ga Mukama, muwonge maaso ga Mukama. Omwana bw'azaalibwa teeke maaso ga Mukama. Kakati bw'oba ng'oleese amayuuni kuba kwebaza maaso ga Katonda, soon you're going to be celebrating. Olina ky'osabira
ekyandibadde kirungi obanga osobola siga mu mbeera efaananako bwetyo ogenda kubanga ojaguza kibeera kyo tobisi kya bunnabbi nga Mukama Katonda kyakuwadde kyogenda kubanga okola ki ocelebratinga. Okay, obanga olaba nga Mukama alina byakoze kaawo kwata ku byolina leeta maaso ga Mukama mwebaze kubanga Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda. Yes, Mukama Katonda ayogedde n'okukola agenda kubanga akola. Kati nabwe kikuwanidde okubanga otambula mu kukkiriza okwo ng'okisigira ng'okisabira okkiriza Katonda olidde kyayogedde okubanga agenda kubanga akola ki akola. So okulota nga oli mu kufumba mayuuni eventually oba ku kyaki oba nakati ekyo kisinzira wakkiriza kutire buli kimu ekyapeningidde. Otanga obadde ofumbira ku kyaki ofumbira abantu amayuuni mukwano ekiba kyabuweereza ogenda kuba oyambako abantu ogenda kubanga oweereza abantu ba Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati olotanga oweereza abantu oba kintu kyonna kyabuweereza oddayo n'obuuza Omwoyo Omutukuvu yasimba abantu mu buweereza yagaba emirimu oddayo n'omubuuza waliwo obubaka Mukama bw'atuwa nga tebuli complete ng'olina okugenda omunoonye asobola kuba nga akunnyonnyola otegeera exactly kikyayagala. Kati otegedde kyabuweereza naye tomanyi buweereza ki ddayo Omwoyo Omutukuvu abe nga akola ki akubuulira. Kyekimu n'okulota ng'ogabula abantu amayuuni kibeera kyabuweereza. Naye ate olota nga amayuuni go bagabbye mukwano gwange ekyo tekiba kirungi ekyo kibeera kibi. Olota nga amayuuni go bagabbye babeera mu byebeera diva wala azze okuba nga azikiriza omukisa gwo azze okuba nga azikiriza olidde ekyo kyokoleredde ebbanga kabe ne bagamba nti amayuuni geetaaga obugumiikiriza obw'enjawulo geetaaga okubungiriza n'okulindirira kati kyoliridde ebbanga kati time k'otuuse major breakthrough point ogenda okuba nga obotolera omulaba ayinza okujja n'abbawo omukisa gwe kisobokera ddala Mukama okuwa sitaani n'abba. Yesu yennyini atugamba sitaani yajja okubba okuutta n'okukola ki n'okuzikiriza naye nze najja so that zibe n'obulamu. Endiga ze yali ategeeza tusobole okuba naki n'obulamu kitegeeza nti omulimu gwa sitaani kubba kutta na kuzikiriza. Ekirala osobola okulota nga olaba oli mu kulya ejjuuni olota olaba oli mu kulya ki ejjuuni eri oli mu kulya. Kati ebirooto bino byonna njogera ku mayuuni ga bwayise buli bukongo nabo babuulidde nti kikolimo kya mbeera bwavu era mumanyi bitambula ku buyuuni obwo. So ine ejjuuni ddene lyesitiikinzeeko bw'olota nga oli mu kulya ejjuuni liri mukwano gwe gubeera mukisa gw'amaanyi nnyo abamu oli mu kusaba na kusiiba olota nga olya si buli kirooto kyakulya nti kiba kibi ebirooto ebyokulya ebimu biba bibi naye waliwo ebirooto ebimu nga birungi. Kati ekirooto eky'ejjuuni oliba nga ejjuuni lyabika bulungi terina buzibu bwonna nkubadde oli kusaba n'olota nga oli ejjuuni okusaba n'okusiiba that is bankiyite ntya yo makiyite gye nabadde njogerako. Okay, abasiiba bamacuwa abato tebaagala kusiiba tebaagala genda mu dwayi nakwana tebagenda baagala just kuba wabuwi kiriwa nkikwateko nze nkiteeke mu nsawo kibaagala kyokka. Wadde oli mukusana kusiba weeyawudde oli mu dwayi wadde onoonya Mukama weewadde osalinda otanga oli mu kulya ejjuuni Mukama Katonda baakulaga nti oli mu kubanga oli ekigambo kya Katonda oli mu kubanga oyingiza ye kennyini ogenda kubanga okola ki olaba omukisa oguvuddemu eyo maturity emmere abo abakuze abatweyimigiddwa. Yes, kyoto ekyokulya ejjuuni. Olota nga olina abantu bangi muli mu kulya naye kisinziira gathering gye mulimu osikabeera amakulu gaki y'ekirooto ng'olina abantu baki bangi kisinziira ku group kijja okola ki gy'olinayo. Waliwo ate abalota ng'oli mu kugula amayuuni oli mu katale ogula amayuuni oba ku nnimiro ng'ogula amayuuni. Sente bisinga ebirooto eby'okugula nga mbagamba bulijjo bibeera byakusasula muki mutango nga bw'okwata ssente zo n'owaayo ofuna amayuuni. Kati mu nsi ey'omwoyo nabagamba nti currency oba essente ezigula ebintu mu nsi ey'omwoyo bagiyita sacrifice ebeera saddaaka. Wethu oli mu sitaani wethu oli mu Katonda currency ekolayo mu nsi ey'omwoyo saddaaka. Naye oba okuta essente zo n'oziwayo mu kyaki mu maaso ga Mukama teziba ssente era efuuse saddaaka. Lwaki? Ojjukira omukazi yawaayo akasente akatono mu kkanisa yawaayo akasente kali katini nnyo naye ate Yesu yagamba ye yasinga. Lwaki? Kubanga ke yali alina kokka nga kalina okuba nga alya naye n'akeerekereza n'akatwala mu maaso ga Mukama n'akawa Mukama. Yasinga abaaleeta obukadde n'obukadde abawaayo bingi batwala ku bingi ne baleeta naye ke yalina akatono kasinga bano bonna be baaleeta. Lwaki? Kubanga saddaaka ye yali y'amaanyi nnyo okusinga saddaaka endala zonna ezaali zireeteddwa. So mu nsi ey'omwoyo tukozesa kye tuyita saddaaka okusaba n'okusiiba saddaaka dry saddaaka okuwaayo mu maaso ga Mukama ne weerekereza omubiri gwo n'oguwa eri Mukama. Era tugamba mu Balumi 12 n'osooka n'olwokubiri okuwa emibiri gyaffe nga saddaaka ennamu. Okiraba n'omubiri gwo oguwa eri Yesu agukozese ebeera saddaaka offer yourself. So olota ng'ogula amayuuni ebisinga kuba kusasula mutango bw'obanga obadde oli mu kusaba na kusiiba n'olota ate ng'olaba ogula amayuuni Mukama Katonda baakulaga ky'oli mu kubanga okola.
your time. Okay, olusi mukama Katonda bakulaga kwa feedback kujoli mukubanga okola mugo mutangu goli mukubanga okusaswa olusi muzo beera mu special instruction oyizo beera mu nakwana mukama nakugamba yingira mu dry naku 2 naku 3. Okay, so kati buli wotango ogula obeera kusasula ki mutango. Don't get confused obanga oli kusaba kusiba already ati mutango ogula kama bayi instruction sijja kwa kusaba nokusiba okwo obanga kulaga joli mukubanga okola ekitambula so demu kumanyi tegeti mukama Katonda ali kuki ali wamu naawe. Na waliwo balutangula bamayuni gakaze badina amayuni golaba gali gakaze amayuni gakaze gaba gakikya mikisa kubanga gyononika amayuni gakaze gakikira n'olaba nti gakaze tolina kigina gakozesa bukalu mikisa kubanga gyononika bukalu mu business bukalu mu bufumbo bukalu mu bintu badde kubanga osabira obadde okubanga okola ki ogobako. Kati kwanu wange oyina okubanga osaba kama kuyambe abizemu obulamu kama Katonda reviving kama Katonda restoring kachaka yagala okubanga akola ki ali obolede byamaze okubanga alya. Ekimu n'amayuni agavunze simanyi banagogeddeko mu video eno amayuni gagavunze mukwano gwange yabera kuzikiriza kwa mikisa gyo dwala bera akawuka kalisi okubanga karotinga obintu biba bivunze mukama yebazibwe nnyo. So emikisa gyo giba gyononese ngula amayuni gavunze olina okuddayo mukama omubuuze obanga soka niwekebera n'okulaba evaluation n'olaba exactly ki ekibanga kyavuddeko obuzibu buno. Olaba lutanga olaba babi amayuni go of course kubera kubanga mikisa gibibwa. Okay, mikisa gizikirizibwa gibibwa sort of oluusi ate bwobanga gwabba amayuni tosinja okusimbyayo otanga gwabba amayuni mukwano gwe olina okwekebera ku bintu bino wammanga ebyowayo kimu eky'ekkumi ekiwaabayo kiberibirye obanga tokumpanya mu maaso ga Mukama ng'owaayo bulungi mu maaso ga Mukama kubanga Bayibuli gamba omuntu alinyaga Katonda abantu ne babuuza Mukama twakunyaga ki laba munyaze ebimu eby'ekkumi n'ebiki n'ebyowaayo munyaze ebimu eby'ekkumi bibiri byonna mubinyaze era mu muli wano mundaba naye towaayo kimu kya kkumi towaayo kintu kyonna mu maaso ga Mukama wabula olinze Mukama Katonda gwakwe. Mukama Katonda mulungi atonyesa enkuba eri ababi n'abaki n'abalungi ne Mukama Katonda amanyi abaana be. Kati obanga gwe toyagala kusponsoringa mirimu gya Katonda oyagala kubanga buli kamu Mukama kakwoteeka mu nsawo toyagala gazya bwakabaka bwe mukwano gwange you know nti kingdom minded ewe takubanga osinga kulowooza ku mirimu gya Katonda kusinga gwe ng'omuntu omu. Era Yesu yabeeranga nnyo ng'alowooza mirimu gya Katonda bazadde be bamusanga ng'amaze ennaku mu yeekaalu nga bamenya tebamulaba yabagamba kyali kyamugwa naye okubeera ng'asigala akola emirimu gyaki emirimu gya kitaawe kugamba ye yali alowoozanga mirimu gya kitaawe bano nga balowooza omwana aluwa omwana waffe akaana kaffe akabiribiri Mukama yeebazibwe. So nja kukoma ku nsonga ey'amayuni bw'obanga oli mupya subscribing akona kale selecting all waka buno mbulayikingi busobola okubanga butambula. Bw'obanga olina kyonna ky'oloose genda ku YouTube teekamu okuloota kino kitegeeza ki kyonna ky'oba oloose ojja kubanga ofuna amakulu g'ekyoto ekyo ky'okoze ky'oloose. Tukoze ebirooto ebiwererako ddala buli kimu olumusi ky'oloota kyonna teekamu okuloota kyonna ky'oloose katugambe okuloota embwa kitegeeza ki ojja kubanga olaba video eyo ojja kubanga oyiga bingi mbwase byonna tubikoze ebirooto ebisingira ddala obungi ojja kubanga okola ki obifuna. So musubscribing mukone kade mulakinga obaka buno bwanga bukola ki butambula. Nakoze ka video akagamba nti Mukama Katonda akema oba takema. Kona wano waggulu olabika video yako bw'otakako nako tekaplayinga kona wano waggulu olabika video akagamba Mukama akema oba takema. Once again, it's Brother Steven. Wera bulungi, wera.